Kale no the Union Media Hub ezenga munange etulaga emikolo gy'abaselebu baffe wano mu Uganda nga bwe gitambula. Well nga tukikola kino okubeera nga munange tuzaamu abantu amaanyi era nga tubagamba nti obufumbo gye buli era nti butambula bulungi nnyo nnyini ddala. Naye of course wabeerawo ekibuuzo kitambula nga kibuuzibwa nga bagamba lwaki obufumbo tebuwangaala? Kiki ekireetera abafumbo okubeera nga munange obufumbo bumala ne buvaayo? Leero munange tugenda kubeera nga tuyiga era nga tulaba lwaki ensonga eyo eyinza okuba nga munange ebeerawo, lwaki obufumbo bumala ne butabuka. Mbadde ntambula eyo nengwa ku buno kweno message nengamba why not, we are all about marriage, faith and motherhood. Kambere nga nkibaletera nammwe nga munange tubeera tuyiga wamu ffenna. Mbanjiriza nnyo nate ku the Union Media Hub, beera nga munange osubscribinga video gimpereka like ate beera nga munange oyigamu wano mu comment section. Tugenda batuwaya nga tulaba ku zino ensonga omwami z'awadde z'amagezi. Tuula kalira funa pen olupapula tugende maaso. The Union Media Hub ignites. Abafumbo ng'oli mufumbo oba oyagala obufumbo oba wabulina nga bwakuvaako, mbadde nkusaba ompulirize. Bwe baali batonda Adamu, Sitaani talina we yaliwo naye teyalabikako. Ne bamuwa ebintu bituma amannya akola buli kimu, Sitaani teyafaayo. Bamuwa assignment genda okole buli kimu, Sitaani teyafaayo. Sitaani yagolokoka olunaku olwo lwe bagamba Adamu tukuwadde omukazi, n'agolokoka n'avaayo n'olutalo olunene. Lwaki Sitaani alwanyisa nnyo obufumbo? Adamu ng'aliwo omu tasobola kutuukiriza pulaani ya Katonda. Adamu bwe yeegattibwako Eva ne bafuuka babiri, ekisooka there is unity. Ojjukira Omwoyo Mutukuvu ng'akakuba tume, Bayibuli egamba baali mu mwoyo omu, they were in one accord. Sitaani kasita alaba unity mu maka ng'ayingirawo. Ekyokubiri, multiplication. Multiplication kitegeeza mugenda funa obusobozi obutuukiriza buli Katonda kye yaboogerako. Sitaani n'agamba kolayiko osaga Adamu n'ayingirawo. Kati njagala olabe Sitaani yajja atya? Yajja na bigambo. Jjukira guno gwali musota. Gwali gusobola okubojja Eva, tegwamubojja. No. Gwayingirawo with a whisper. Era buli bufumbo bwonna ogenda obugenderera, ekisooka okufa is the communication. Buli maka agafa, ekisooka okufa, they don't talk. Buli maka agafa, amaka agasinga gonna agafa, wabawo omuntu ayingirawo naawe omu advise. Either n'akwana omu oba omu n'akwana oba n'ataka okuteekamu n'ebigambo. Sitaani kye yakola mu lubereberye ne wano ayambala ekifaananyi ky'omuntu n'aleeta ebigambo. Yagala kugamba kino, marriage is a warfare. Mulokole munaye yali yandaba obufumbo olutalo. Yimirira olwane. Ekisooka kino ky'olwanirira, it is the first sermon of heaven to earth. Enjiri esooka ku nsi bufumbo. Bayibuli yagamba eti fe abasajja fe abakiikira Kristo, abakyala bo abakiikira ekkanisa. Musajja n'agamba bw'ati, abasajja mwagale nnyo bakyala bammwe nga Kristo bwe yagala ekkanisa n'agifiiririra. Ne bagamba abakyala, mu abakyala mugondere babba bammwe ng'ekyaki bwegondera Kristo. The first sermon is marriage. Kivala bw'omulabe gutulabe entalo mu bufumbo bwo. Bwe mwali mu courtship nga mukyekwana tewali buzibu bwonna, buli kimu kiri fine. Naye gezo ogambe kati tugenda waka, tugenda kutugatta. Accident zivaayo, entalo zivaayo, ebigambo ne bivaayo. Naye wano nga mweyogereza naye kasita mutuuka mu bufumbo mugenze mu Katonda ky'ayagala. Kati kankubulire okumanya the real image of heaven on earth is marriage. Muggulu bali omuntu ogwa taata, omwana, Omwoyo Mutukuvu bali kimu. Ku nsi mu bufumbo Bayibuli egamba omukyala kyabalekanga bazadde be n'agenda ne yeegatta ne bbaawe ne bafuuka omuntu atya omu, unity. Nga bw'eri mu ggulu bw'eri ku nsi. Ekyo Sitaani kyakuba. Sitaani yeezera kulaba Katonda kyakola. Bayibuli egamba nti Sitaani yajja kubba, kutta na kuzikiriza. Yajja kubba biki? Ebyo Katonda byakola. Whatever God is doing, the devil is fighting. Kati Mpawulo njagala kugamba golokoka, yambala amaanyi n'obuyinza, lwanira obufumbo. Lwana amaka agobwa Katonda ge maka agazaala abaana abatya Katonda. Sitaani bwe lwamenya amaka aba amenya omulembe oguddako. Okiraba lwakyalwana. Buli lwakuba amaka ago
generation edako yonna abaana bakula tebegomba bufumbo. Nkugambye, it is intentional. Fight the devil. Wechiba chitakisa kuteka muka rest, get rest. If you need getting a new grace, get a new grace. Wechiba chitakisa covering, get covering. Wechiba chitakisa kusaba, stand kusaba, bintu bina. Rest, covering, new grace and prayer. Ebizo bufumbo. Mufune jibalaga mu mulemu. Ne togeza no muza luno utalo runene. This is a very big battle. Obumu buzaala amaanyi. Bayibuli egamba nti ababiri basinga omu. Omuguwa ogwa kodi z'essatu gunyweza okusinga omuguwa gwa kodi emu. Kyova olaba marriage creates unity. A divided home is a weak home. As long as mufumbo muli divided, buli omu abala kiki, buli omu alowooza kiki, tomanyi bifa ku munno, tomanyi sente z'alina, tomanyi emirimu gitambula kitya, buli omu atunula eri. That's a very abo sana soroba kubanga oyagala. Ruwano oteeke unity mu nyumba yo, because unity is power. Divided you will fail. Marriage is a place of covering and healing. Mu bufumbo buli omu abikka ku munne. Iron sharpens iron. Mu bufumbo buli omu ashapeninga munne. Bayibuli egamba ababiri ebo akawamba buguma. Onfuna bulungi. Kati sitaani tasobola kuganya ku buguma naawe. Sitaani yajja kubbako buli kirungi kyonna ky'olina. Olina n'akuwabula, olina n'akuwa ku magezi, ogenda kutomera, ogenda kukola kino. Bayibuli egamba God created for Eve a suitable helper. Kati Eve, you want to have a suitable helper. Anyhow, you have something sweet, suitable for you. Omulaba akireke. The devil has to fight. He has to fight you. Every nation, every church, every society is built on family. If families are broken, churches are broken. If churches are broken, societies are broken. If a society is broken, the country is broken. Kati sitaani bayagala okwansa eggwanga ddamba atandika na bufumbo. Nakuba obufumbo, kati kumba obufumbo bwakubye bwa musumba. Omusumba agenda okujja katuuti ng'ali mu ntalo. Ate omusumba ng'awulirwa ku malediyo gonna, nga buli wamu awulirwa. Ogenda okuwulira ebigambo ebigenda bitambula eggwanga lyonna lutalo. Sitaani bayagala okukuba eggwanga atandikira ku bufumbo. Peya mwami na mukyala. Ate kankuwulire gwe tolowooza nti olutalo obufumbo luli about spouse and spouse. Si mukyala na mwami nedda, kiri about kingdom and kingdom. Sitaani na Katonda. Omu ali kusaidia ya Setaani, omulala kusaidia ya Katonda. Kyova nakugambe luno lutalo. Sooka opozingemu, sekamu ekigere kimu bibiri emabega, tandika kusaba n'okusiiba. Towanika. Marriage is an achievement. Anything given by God is an achievement. Omuntu yanta kulimba. Marriage is an achievement. Obufumbo bwatandikibwawo Katonda. Buli abulina alina zaabu. Deuteronomy 32 verses 30 Bible egamba nti omuntu omu agoba 100. Ababiri bagoba 1,000. Njagala mathematics weggulu. Okusinziira ku ggulu omuntu omu agoba 100. Ababiri bagoba 1,000. Kati sana yagala mbere babiri abaleke. You want to be two, mu mirembe nga mwagala. Lozera barwachi kampule stana na sofumbo bo. Bobo yogereza omuwala tewali buli kimu kiri fine. Gamba nti kati sawa yambaga muyigidde obufumbo. Mwagala foka babiri kati mugoba 1,000. Ne mwafuka babiri takiza musebe babiri, because kankuli praying together in marriage is not just a discipline. No, it's protection. You are protecting your family, you are protecting the community. And the community protects the society. Society protects the country. Tasobola kuleka bwoto naawe. Kyova waliwo entalo musiko omugwa kologate abayombesa, akasenya kabayombesa, brush abayombesa, amasuuka gabayombesa, akameza kabayombesa. Kati nze mbadde nkuweerera amagezi. 1, you need rest because you are wounded. Okoye mufuneyo ka mugendeko ebweru kali tweet mugendeko mu mulemu. You need prayers. You need new grace. Mwetaga covering. Mwetaga okusaba. Mufuneka abantu abasabira. Mufuneka abantu ababayamba. But don't give up. Towanika mukwano. Marriage yo newe bayafa. Nkusindika dayo. Dayo mbufumbo mukwano. Dayo rwane nkwegayiride. It's an achievement. It is God given. That is God's plan. Bobango bade wanika ku bufumbo.
siba ebintu byo kumacha bakusanga ku mwango ddayo mu bufumbo bwo kuba eŋŋuumi tokkiriza bufumbo kufa tokkiriza lwanirira omwami wo kabere mumpi kabere mulasita tategereka mwavu mulwanirire Katonda yamukuwa Katonda agenda wo obufumbo bw'omukisa newe bunaabadde Mukama agenda kuviirayo Katonda akumpere nnyo omukisa gw'omufumbo naawe abwagala naawe abwegomba naawe yabukoowa lwala mubalala maanyi kino ekintu kyabwa Katonda